Yes, mukama mulungi Eddie Kenzo awonya akabenje. Olunaku lwa leero abadde afudde. Akabenje kano kafunye katandise okwogeza abantu obwama. Abadde avaawo, abadde alagawa, abadde ava ggulu, abadde agenze kukola ki. Bamuteeze oba kabadde kalaale. Bayimbi bangi abafudde obubenje mu mbeera bw'etyo. Omwaka gw'edda waliwo omuyimbi bamuyita Munamasaka oyo. Munamasaka bamuyitani basudde yafa accident. Bw'otunuulira ku mulembe gwaffe abavubuka waliwo gayi bamuyita Mental Summer. Waliwo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Weatherman yali mu Firebase ne Bobby Wine. Waliwo Charlie waffe amanyikiddwa nga Moroz yali rapper naye muyimbi we Uganda. Naye bw'atyo n'afa Kogata Dennis Rattler. Mpola mpola sisi mwetu yagenda maaso n'okuba nti etambula. Mpola mpola Mulozi yafa nga avaawa. Kenzo olunaku lwaliro abadde akasuddemu akaba. Wabula nga bingi ebyogeddwa era nga accident eno eyogeza abantu bangi obwama nga bagamba bamuteze nga bagamba biki naye Kenzo yayogera atya byetugenda okuba nti kutusaako right about now. Atukwaniriza ku mukutu gwaffe mugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya eddoboozi wa Ntantami Jimso Annamalo n'Ekibwa ya Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe okutwagala n'okuba nti otufollowinga. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo Emagomba asimbiyeyo kitooka olunaku lwa leero bw'ageze maaso okuba nti afuna accident enkambwe. Kitegeeza okuba nti Kenzo emmotoka ye yafunyemu obuzibu. Jjukira avuga V8 ne number plate eriko nti star. So omusajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Musiza Kenzo yasobodde okuba nti afuna accident naye abantu beebuuza lwaki kyavuze emmotoka ye mu mbeera bw'etyo. Kenzo mu mmotoka abaddemu n'abantu nga bana. Of course nga naye bw'okimanyi nti sitatatambula bw'omu. Mukama Katonda asobozesezza okuba nti bonna basimatuka akabenje kana kabadde deddile nnyo. Kenzo we butuukidde ng'oba oliawo alina abalabe bangi especially mu Uganda mu byobufuzi ne mu kuyimba ne mu laavu ng'oba oliawo abantu bamusabira bulungi. Musajja wattu olunaku lwaleero abadde afudde. Bayimbi bangi abavuddeyo kumukulisaako mikwano gye okuli ba Jose Chameleone, okuli ba Palaso, okuli ba Wizomanizo, okuli lya Jasmine n'abalala nga bagamba nti papa kulika. Naye ng'ate kino kigenze political nnyo. Ndabyeko abantu abagamba nti ba people power boba opposition nga bagamba Kenzo nti olyose kale singa ofudde ne tukuwona kubanga mubadde mugenda wa stale mu stale kusabiriza amukolera government n'olwekyo mwalifudde nga n'abantu bajjayo ebigambo ebikambwe ennyo nti Kanyarwanda ggwe biki ebyo. Ne ŋŋamba nti owaaye omuntu lwaki oba omwagaliza kufa newankubadde nga tawagira kyowagira. Kenzo yemu ku bavubuka ababeera sobe ennyo. Kenzo sijja balima nani mulabiko nti anywa omwenge tagunywa. Enjaye simanyi ekyo simanyi ekyenjaye kuba nakyo sizza simuwayiriza nti oba ginywa bataginywa. So ndi sure nti omusajja watto ono avuga nga yegendereza abeera soba naye ate n'okurashinga mu bayimbi ebiseera ebisinga abayimbi tebakuuma time ne bakuwa omukolo ne bakuyita mu meeting instead of okuba nti ozukuka ale bavuga late ekibaviirako obuzibu bwe buti. So singa bino ebintu babikuuma obudde ne bakuuma obudde tebalifunye ebintu ebiti. Kenzo olwaleero abadde afudde nga alina famire, alina abaana babiri, akafuna omukyalo omupya, alina balabirira, alina charity, alina soka z'omupiira, alina ebintu ebyenjawulo. So n'olwekyo singa atuvuddeko olunaku lwaleero nsuubira twalibadde mu maziga naye Mukama mulungi nti asobosezza okuba nti amusimatusa akabenje akabadde akakambwe ennyo era nga naawe yongera okuba nti omusabirako kubanga ne mu mbeera si nnungi ddala newankubadde nga ataddeyo update ku Facebook ye nti Katonda atusobozesa okuba nti tuli bulungi naye injara ez'omunda mpitirivu ddala. Olina okusabira Kenzo omusuuza okumwagaliza okuwona obulungi kubanga muganda waffe leero abadde asobodde okuba nti atuvaako. Bayimbi batuvuddeko ku maaso bangi
mundwadde ndala na accidents nkugambye nti musajja wattu amanyikiddwa nga basitudde moruka ye yamutta mpola mpola ecupa yesibyayo bwati nga amaze okufuuwa ettendegi ye agenda sedize Masaka nemukupirayo nemutta. Bwotunulira Menton Sama naye bwatyo, bwotunulira omusajja nga Weatherman, bwotunulira Morozi ono yali rapa naye nagenda bwatyo, bwotunulira kumire banja abafudde ba Moses Radio yadde nga yali fight naye yali accident. So nolwekyo obenje mugenda maaso n'okuba nti tumalira kabayimbi baffe, so tulina okwesabira olwaleero Kenzo Magombe asembeyo ekitooke. Kenzo abadde atufuddeko era nga tumusabira bambi adde engulu omwebala kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna okutwagala n'okutulindanga eva nemugamba tulina otutambula n'entambi kimuso omukutuguli gumu gwa Uganda Mukamoli agenda maaso okuba nti osubscribinga olwo noomanyi ebifa mu ggwanga. Quick recovery Kenzo Musuuza tukwagala nnyo blood waffe. Papa, vai. It's okay. Eddie Kenzo.